Inside Story Uganda, real source of political updates. The other day, the president w'eggwanga mu kibiina kya NRM ngali Entebbe ngali Wakiso, in fact olwaleero ndowooza baasuubira kubeera Nansana ne Kawempe, naye kimu ku bipya bye tulabye bye bigambo ebyogerwa ku rallies zino. Speaker wa Parliament omukyala Anita Mong ndowooza kati yazze nankuba mpya namulabye Rubaga South wa Honorable Aloysius Mukasa aga nti oyo nedda maze mu Parliament ebbanga lino lyonna naye n'okwatula obwatusa ekigambo Parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kyagaana. Yali emukono lunaku luli n'ayogera ku Honorable Betty Nambooze aga ssebo weebale Mwami Museveni gwasinga wadde Nambooze alina byayogera ebitali birungi gy'oli naye nkwebaza olw'okumujjanjaba. Bagamba buli gy'agenda abaka ba Paalamenti baayo abayisaamu gali ng'enjogera ennaku zino bweri. Kibadde kirabise nnyo naye simanyi lwaki mukyala Mong akijjayo nnyo mu kaseera kano. Tujja kutunulira awo tulabe shift ne campaigns bwe zitambula. Baroso n'ennaku zisigaddeyo atusuubire ki? Honorable Munyagwodo yatugamba wano nti yaali mu kulinnya mu ratings Museveni, Kyagulanyi n'abalala mbu bali mu kukka, ye yalinnya. Tusigazza wiiki emu yeepimira wa atuuse wa gwange gwakumubuuza ajja kubeera nga atwanukula. Kakati muleke kutya okusinziira ku UCC ne Ministry ya ICT batugambye abadde balina fears nti internet government egenda kugijjako yaga kikafuuwe. Omukulu Nyombi Tembo mumuwulidde ku makya ku Morning Express, mwamulabye gye mawulire gaffe amasengeje ku NBS TV ng'akakasa nti tannafuna biragiro nti government egenda kuggyako internet ku lunaku lw'okulonda. So yaga stay rest assured internet ejja kubaako unless otherwise. What that means nze naawe. Naye nga presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yakubidde enduulu eri Elon Musk, musajja Omumerika mumanyi bulungi nyini internet ya Starlink. Yaga nti ssebo no tebatukkiriza kwogera, lekako bw'oba osobola ebya Starlink tobitaataaganya bireke nga bibadde. Kino nno kyaddiridde Elon Musk aba Starlink okuvaayo nabaga nti waliwo abaali bakukusa obuuma obwo bwa internet naga nti babukukusa mu bukyamu okubuyingiza Uganda naye katwabugjeeko dda. Bobi Wine yeekubidde enduulu ew'Omumerika Elon Musk nti ssebo tokikola. Enkola oba ebigambo bya Kakuume, Kalonde, Kabanje simanyi Honorable Munyagwa yayimiriddewo ku ekyo. Akalulu kagenda kakuuma atya, yekko agenda kabanja atya? Awo tujja kubeerawo nnyo. President w'eggwanga General Museveni yasinkanye aba YouTubers ne ba TikTokers n'abakakasa nga bwakyaliwo nnyo, era ensikano yabadde y'amaanyi twagikulaze butereevu nnyo wano ku NBS ne ku Sanyuka TV. Ebyayogeddwa ebyabaddewo tujja kuba twongera okubitunuulira. Balooza wadde ekibuuzo ekinene ekibadde kibuuzibwa ennaku zino n'ebyogerwa nti waliwo abavujjirira okutaataaganya emirembe mu ggwanga erya Uganda. President Museveni oyo mwennyini nga yabyogera, naye nti abavujjirira bayitamu bamuvuganya okutabangula eggwanga. Munyagwa y'omu ku abo. Bino kikyabimanyiiko birimu eggumba ebigambo bino oba? Tujja gendako ebweru w'eggwanga. Omusajja Nicolas Maduro abadde omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela kyaddaaki Abamerika bagenze ne bamuvuba. Wali olabye ku ekinyonyi ekyo fe abaakulira ekyabazaala mu kyalo, olwo ekinyonyi kye bayita kamunye, kiva mu bbanga ne kijja ne kisimba enjala mu bwana bw'enkoko ne kibutwala. Babadde ng'empungu bwenajja neekwata ekyokulya neddamu neetumbira mu bire. Bwe batyo bakoze Nicolas Maduro. Amaze ebbanga ng'akuba mu kifuba agamba come and get me, nja kubeera wano nga nkulinze. Bamututte wadde n'okkuba essasi erimu bwe riti. Ye ne mukyala we balabiseko mu kkooti mu ggwanga erya Amerika. Bangi bavumiridde ekyakoleddwa eggwanga erya Amerika ne Trump. Balala bakiwagidde. Kakati Munyagwa agoberera nnyo ensonga ezo ajja kutuwa ye kyalowooza. President Museveni ekibuuzo kyamubuuziddwa yakizzeemu akyebalama.
yaga nti yakyetegereza akyetegereza ensonga ezo naye wano tewali kutyoboola mateeka ga nsi yonna. UN Charter ina articles ezigaana amawanga agamu okulumba amalala. I don't know ono ayagala kuba president and ajja kuba atubulya kale toza tandike abagobera ebyemizannyo nga munyagu ono kennyini tiimu ya Man U kyadda nabidde maaso musajja waabwe Ruben Amorim. What that means for Manchester United, I'll ask akadde bwe kana bakakkiriza. Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sebo tukwaniriza. Kale sebo. Uli utelero. Jendi sebo. CMP Power 10. Yes sebo. Beba foot soldier bo. Eri demoli nimu ennaku zino. Okulaba nga buli polling station tubaako n'abantu 10. Nejjo nabadde ndamawuliga live at 9. Nga babulira eggwanga ba presidential candidates balina okubeera nga gwe bakutaddeko olina kubeera Kayunga. Yes. Nakugamba ateekomye okukimbuuza. Kakati nakugamba wasoma okubala nekukozesa. Nagamba programu eno erabwa abantu abataka wansi wa milioni 2 oba 3. Oza kuliko abantu nga milioni meka kati? Between 5 and 10. Nabe Kayunga kwebali. Mukayunga mukoja kusanga abantu emitwalo ng'ebiri nga kwegiri kati girabo. Sisobola kuleka bantu milioni 10. Nengenda nkuberare minerale. Okay, no ziba nga so mugate njogere n'abantu omutwalo gumwe Kayunga. Mu kibalo kibate kiriyo. Yes. So tujjewo campaign ezo ez'okugenda mu bantu. Anti kakati nze tusigale 10 kutujja radio ne TV. Kyonna kyo kikusumbuye. Mu Uganda mu bannabyabufuzi bonna nze mugezi nzeka. Nze ntandika abalala ne bagoberera. Come again, sir? Mu Uganda beesimbyewo suubira nsinga nnyo obugezi. Kuba president? Bonna mpozi nze ntandika abalala ne bagoberera. Ku 8 abeesimbye kuba president. Nagenda wano okimanyi ze na presidential candidate ze nadde njogera ne ba bloggers. Nze mbadde njogera ne ba bloggers nzeka. Ko beesimbyewo bano 8. Nze mbadde njogera ne ba bloggers. Nga mungamba campaign nga dine mugamba kibalo muli kiwulira. NRM security ya M7 etufa munyagwa yene wamulaba tagende okunganya bisaawa abantu mu bantu mwali. Tuina smartphones eziwere milioni 21. At any moment kubaka abantu milioni 12 nga bali ku TikTok na kukina ku WhatsApp. Chovola President 7 yabukida bloggers abasinga n'abayola n'abatwala. Nkudiramu ensi wetuuse mwene technological era nga buli muntu alina TV mu makage. Program ngeno 1-on-1 esingarare 10 ngozigase. Yes. Neera kyokola abe Kayungo betonderera bwetondezi n'obongerayo olunaku lulala lusobose. Neeno program notajemisi. So gwe atandika abalala ne bagoberera. So ekitegeeza President Museveni okusinkana ba blogger security yakimubalidde yakiyigidde ku iso yamugambye nti munyagwa kimanyi ajja na recording katubale ne kasuko omuntu omu agenda kumala wiiki gakatambya kukalabidwa abantu milioni 3. Nagambaleete nange njogereko gye bali mubaleete. So yayigidde ku exactly. You set the pace. Exactly, the rest follow. Omanyi teri kintu kirungi nga kubeera mugezi obeera omugezi onyumirwa. Abantu abatali bagezi nnyo bakoowa nnyo. So we wayigiriza mwami Museveni bonna blogger balina amakulu bonna kati ogenda kola munaku zino December buli mubadukira ba bloggers. Nenze nabasookayo dda nze negisirinyanga nyina obwagizi. So bagenda okukola ekintu nga gwakikoze. Nze nabamala dda leero ojja kubeera surprised gojja kulinda linda ekinava mu ballot. Waliwo omubaka yankubidde wa district emu eri mu Greater Masaka omunanga naye waayi ntambula muno naye abolusaniya nga nabo mwebali nenseka ne muvaako. Ono takimanyi nze ndi mayumba g'abantu mu buli nyumba kati muwoli ate nze nkwata essaawa namba ndi ku program bwete omuntu n'antegeerera ddala wali kuraare bwe tubeera kuraare nga twogera eri abantu musalamu busazi bu clips ne muleeta omuntu tafuna content amala kuva candidate kinyusi kyanso nze nyina abantu nga buli dakika anoonya munyagwa agambye ekikusimu ye nze ndi mayumba g'abantu ogambye
mubona beesimbye gwabasinga okutegeera politically I'm more intelligent than all the candidates. You're even more intelligent politically than Mr. Museveni. I said I'm more intelligent than all the candidates. Including Mr. Museveni. I said all the candidates. Politically. President Museveni asinga kumanya maji. N'ebyobufuzi. Bwe kuba kubala mpichi za with all byabufuzi. due respect, bimusinga. Asinga kumanya maji. Sente President Museveni zayina nga nzifunyeko kimu kya 50. Oba sente nupu zayina nga nzifunyeko kimu kya 10. So Mr. Munyagwa, you're sitting on TV to claim that you're more intelligent politically than Mr. Kyagulanyi. Yeah. What are you trying to say? Stop comparing. Oyina byoyagala omanyi oyagala nnyo entalo. No, what I'm asking. You see, so please, you please, are please, more please. intelligent. Stop comparing. People will come out empty-handed. Stop comparing. But we should be able to tell that. Yes. Si mu bigambo. Yes. Kubanga unfortunately tujja kuddaana akalunga kawedde nkuzanyira akatambika. Kubanga bw'oga nti gwe mu byobufuzi oli kabejja. Nkugambye. Mu kubala ebyobufuzi Yes. oli kabejja. Yes. Chovolaba, Nja kutula mu Chovolaba, I will never cease to surprise you. Nadala gwe specifically. Buli stage natekinga nga mbyobufuzi ojja kubeera weekanga bwekanzi. Nali neekanzeeko. Weekanga ekibiina nga nkironkinze. Oyogera ebigambo tekisoboka kyayiseewa tekigenda kubaawo. Oyogera ebintu bingi. Olusaniya okyogaa tujalulaba ku baroti Mr. Munyagwa akankuli onale Munyagwa tunalaba olusaniya ku baroti teruliiko. Awe nti bwe njogera. Yes. Kati kankubulye bwana Kungu. The Common Man's Party is a party that is only 3 months old. Nindola obululu bwe tunaafuna. Vis-a-vis crowds. I hope you won't eat your word. I won't, please. Nkusaba, batasire ba candidates waka, ne kunaku lwa taresi lwe batatalinga mpita wano tubeere ffenna. Yes. Saba, bossi bo batuwe essaawa olunaku lwonna tubeere naawe wano. Olunaku lw'okulonda? Taris nga zitandise. Olw'okubala? Usha. Ojja kulanga performance yaffe is far commensurate to byowadde olaba byembadde mupanga ne bacandidates abamu namungi w'omuntu yeeyiye wano candidate n'asomba abantu namungi w'omuntu yeeyiye wano tubadde tupanga yes bannamawulire abamu oba bye tubadde tulage abannamawulire abamu you were colluding with some candidates portray them ng'ab'amaanyi. That is a serious allegation. Yeah, it is. Namungi w'omuntu. But that's a fact. Ye namungi w'omuntu tubadde tumulaba. Munyagwa n'abeera ku laale nga 8 gy'asinza okuva. Oyagala tugatte bulaalizo obutonotono oba. Munyagwa n'abeera ku laale nga 8 ennaku 8 gwe TV n'omulagamu olunaku olwo. Namungi w'omuntu yeeyiye wano tulinde tulabe. Ekigambo namungi w'omuntu ekikunyiiza. You see, mulina okubeera objective. Yes. And impartial mumba mukola these reports. No. Lwaki reporting anti candidate ono agende mukono asimbudde ne motoka 5 ng'ava e Kampala ng'abantu abatwala mukono. Lwaki ekyo temukyogerako? Motoka ne zituuka ne offroading ekisaawe nekijja namungi w'omuntu yeeyiye. Mujja biri ebyo ebigambo. But I've not seen candidates fairing people. Omanyi you know. And I know you know. Nego emanyi always sijja kukyogera nego emanyi always by'obonoonya but I know you know. Leero simanyi obaga tukole programu eno nedda wazze kunjogerera mafuku. Nedda sikwogerera mafukuule kungu onyiiza olumu. Ozombuuza ebibuuzo byebimu nembikwanukula ate you keep on bringing the same questions differently. Oyinza okundaba kusanyuka 1-on-1. The mighty program kati program esinga mu Ggwanga ombuza ate nga togenze campaigninga. Really? Kujjukiza bye twalabye jjo. Program rather roadmap y'akakiiko ebyokulonda badde nga nti ndabyeko Kayunga. Naye kati ekyo kinyonyi tukiveeko. Number 2 gwe tokimanyi nti bacandidates mbasomba abantu. You mean you don't know? Gwe kungu you don't know you tell us. Do they? Do you know any Mujabiri anga 13.
Ga 15 I mean. So which candidates ferry people? No. Candidates abadde mu iPod basomba abantu. NRM esomba abantu. Big time on an industrial scale. Nope esomba abantu. Big time. Kakati mweche mukola olwokuba bo bali munnaye bagagga TV ezimu etali eno. Mugenda namungi w'omuntu yeeyiye. Faba holdinga mineraries ne muteko media blackout. Producer mpayo rale ya Mwami Kyagulanyi n'endala ya Mwami Museveni kubanga ekigambo ekyo kisibyeko nnyo ekya namungi w'omuntu. Yeeyiye mu kitundu gundi. Naye singa mulaga nga rale tennabaawo rale tejja kutugasa. Producer mugambe tulage nga abakulu ab'omu bagenda ku rale wagenda okuba rale. Olabe convoys ze bagenda nazo. Motoka ezo ziba nkalu. Muleke ku misleading public mugiraga amazima. Nula ku screen yange oyo bw'otamuyita namungi w'omuntu omuyita ki? Yeeyeewa. Sajja mmwe temuligenda mu ggulu. Odi bumunyagwa. Namungi w'omuntu ekituufu namungi w'omuntu omulaba yeeyeewa. Ati tekoti yeeyiye wano weebuze ku kyalo okwo kwebali. Ateekako ebigambo byo mugambo bitero byogera. Namungi w'omuntu yeeyiye ku kyalo gundi. Let me tell you. Nja kuwa kyakulabirako kungu otegeere bantu batwala otegeere. Engoma nga kamwekira example abantu womanyi. Ngoma na Kaseke. Waliyo trading center jonze funa abantu 15. No. Ne President Museveni yagenze yabale namungi w'omuntu. Kyagulanyi yagenze yabale namungi w'omuntu afubutukawo. Mufamu zante. Bavaawa namungi w'omuntu oyo avaawa. Babasomba. Stop misleading Ugandans. Mukole objective journalism. So ekya namungi w'omuntu oyagala kukiwulira. Tekiriyo. Omuntu agenda mu district. Tell us what you want. Omuntu agenda mu town council y'abantu 5 population. District y'abantu kali mutwalo gumu population. Kurali naffe mitwalo 2. Mitwalo 5. Namungi w'omuntu ayise. Avudde ebule n'ebweya. Okay, is there anything wrong with okusomba abantu, for example, within the same district? No. The President Museveni nga wadde example y'Engoma, aba Mwami Kyagulanyi nga wadde example y'Engoma, tyagenze Engoma ne basomba abantu from within Nakaseke district bajje Engoma bawulize message ya Mwami Kyagulanyi. Is there anything wrong? Nothing wrong. But problem evaawa. Bw'oba reporting namungi w'omuntu oyo gwe basombye olw'essente, reporting ne namungi w'omuntu wa Munyagwa gwe yagenza sinkana mu venues ez'enjawulo. However, ne Munyagwa bwe yagenda mu district eno yasinkana yafuna enkiiko 15 nazo nozireeti. But yours again taba namungi baba tonotono. 15 bwe zigatta tezifuuka namungi. You see, that's hypocrisy. Ate mu abantu abayivu mu ekizibu ky'eggwanga lino. Ugandans expect to learn from you, you keep on misleading them. So mujabirya on the 15th. Tulinde tulabe namungi w'omuntu on the 15th. What shall we see? Mujja kubeera surprise. Teri agenda funa 50%. You know that threshold ya 50% plus 1 vote? Teri agenda gifuna. Really? Teri agenda giweza. What's your performance so far on the scale of 1 to 10? Me? And the 3 candidates on the scale of 1 to 10. Jagala Mugabane this 10. Okay, out of 100. Nze olw'ekkobaana erinkoleddwako 1 to 10, 2. Okay. Yes. Percentage? Nze ndi mu double digits. Naye above 15. Naye percentage yange egenda ogabwa president. How about the voices of heart? For example, ku Sunday mu program gyotera okubeerako eya NBS Eagle, omwogezi wa NRM Rogers Mulindo yatugambye nti Mr. Museveni will win this election with over 75%. Tasobola, tekisoboka. President tasobola kufuna 70%.
shimanyiye narrative gye muze muzimba namungi w'omuntu naye president Museveni tayinza funa 70% tagirina. He said abamuvuganya bamunyagwa banafu nnyo ekigenze wala anti the way Kyagulanyi banafu nnyo ekigenze wala specifically me the way have been portrayed yeyo nemudekawo in opinion polls ez'ekiyayi we know those people who do those things but President Museveni tayina 70%. Mujja kubeera surprise. Let us wait and see. So do you have this election mu ngalo zo? Specifically nti nze nga munyagwa? Yes. No. So you're not winning? But I will be the determinant. Okay. So you're not winning? Wasoma determinant. No, let me first ask you the question. You see, you studied the mathematics. You know what a determinant means? I know. Nze ngenda kubeera determinant factor. Who becomes president? Because njagala kufuna. You know what the law says? Yes. 50 plus 1%. Yes. What happens? Nga buli tazifunye. We go for a rerun. We create alliances and synergies. Go for a rerun. Nkugambye my percentage yegenda kubeera. I will be the determining factor. Come 15th January. So tusagala tumale budde. Let us wait. We are just 10 days away. Kumala budde. Because I want you to go on record. Yes, I am. So akaluka week ejja ku Lwokuna Munyagwa tagenda kawangula outright. No. You will not win. No. Who will win? No winner. I said nobody will get 50%. Okay, who will get the higher percentage? I'm not sure. Kuna mungi w'omuntu ani anayefuna the higher percentage. But who do you think will have the highest percentage? There is a Ghanaian opinion, Ghanaian consultancy. Yagami President Museveni is slightly higher than the rest. Nena below 50%. No matter what President Museveni has, is slightly higher. Tagenda kweza 50 plus 1%. But those Ghanaians were Gambian. They may be right. But Inzokoba Chamu, Bagambwena Arem is slightly higher than all of us. Nenga below 50%. I want the people to get our viewers to get the gist here. The gist is nebo mbango funye 49%. You get the point? Ngabala baina 20, 25 meka toli muwanguzi. That's what the Amateka Chegagamba. Yeah. So who will be the winner to applying once all of us emerge below 50%? Toba umuwanguzi. I'm glad nti ngenda kuma katambika. I hope you'll not eat your one. Nkugambye mpite one. And I will play it here. Nga tumaze okufuna final result. Nkugambye saba kama abo tade center ebegenda maaso tutule one. Okay. Ate bwe kinabaawo onetondolere mu buwandiike okunyononera amaanyi gange ng'onkayanya. Ngambe nkwetondera wayogera ebigambo nga sibiraba ningenda mu maaso nga nkaza nkwononera amaanyi. That I will do. That I will do. Yeah, please do. Teri agenda kufuna 50%. So even then, even when olowooza teri agenda kufuna 50 plus 1% musobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga. Njagala mbuli nga tusigaza wiiki emu. Okwotinze opinion poll y'omunaggana saagala ekyo njagala kikyo mpa abaana abasooka. I can't know, but I know I'm among either the top two or three. No, you cannot be among the top two. Ngozo tuganti Museveni Kyagulanyi bakuli waggulu. Sigambye nti bandiwa. You see, you are not getting me right. I'm not God to know whatever is inside somebody's heart. But nkugambye kyengenze nfuna fears tuina kyetuyita silent majority ngewagira Common Man's Party. That silent majority etuwa a score eri mu 2 digits above 15%. Above 15% can go to 25, 35. So nkugambye twali agenda kweza 50%, that one we are sure. Okay. Negamba we the Common Man's Party, we the common men tugenda kuvanga fe determining factor kwani agenda kubeera president. Okay. I think I'm clear. Thank you. Finally, Kwecho, when was the last time you held a rally? It was on the 23rd
in Rubirizi. 23rd. Yes. Today is 6th. And you talked of a rally. Yes. Other meetings. No, I'm talking about a rally. 23rd in Rubirizi. Todanga mukuba rally name. But I've been holding. You see, have you read what is here? Power 10. Yes. These ones are structures that is meeting a rallies. The other time now at the massacre for a region, a sub-regional structure of Power 10. I'm holding a number of subterranean operations around the in Tambula. Tambula Tambula in a subterranean manner. Sir? Subterranean. What is that? Okutambulira wansi. Ettaka mumba mutudde nenge wansi wali abatambula. Gwakalulu kanonyeza wansi. Sikalulu. This Power 10 will secure. Okay, maybe I should ask this differently. Do you assemble kusaba banna Uganda akalulu mu lukuŋŋaana? Ekyo nze nkikola. Mu lukuŋŋaana olw'okubeeraawo nga 23. Kakati leero mmeka? No, please, simanyi kyoyagala kutegeera. Nkugambye neera njogera ku nkuŋŋaana. No, neera situdde. Neera bwe mala leero nkyanziramu. N'ekyenkoze neera mu nnaku zino muganda mbadde situdde. Kino kyennyambadde kibadde kitambula. So aba Power 10 be bakunoonyeza akalulu. Omanyi bwe yenkana? Omanyi bwe yenkana? Tubuulire. Abantu 10 pa polling station bayita bakusaaga. Ne bakeera ku makyanga bagenda kukola mobilization omanyi mulimu gwe bakola. Buli muntu kayine bwandeetya abantu bataano manyi kyabaakoze. N'abataano ne baleeta abataano. You see, kungoyina ebintu ebikwate. Byewakwata nabikwata bukusu. Kati bikusumbuwa. Oli fixated ku mboozi. Gwomanyi kye bayita okunoonya akalulu muntu genda wali n'akuba okuŋŋaana nga bwe tulaba Mwami Museveni. Gwomanyi kyekyo kyokka. No, okunoonya akalulu kwa bika bingi. Nze nnyinza okusinkana opinion leaders mu district. Mu kyama. Ng'ekiri mu district eyo gy'oyogerako kyennyongeddeyo. Nsinkana abantu 8. Oba abantu 3 meetings 3 ez'ekyama. Naye nga abantu abo basobola okufuuka obululu 9. Abantu 9 meetings ez'ekyama naye nga basobola okufuuka obululu 9 oba omutwalo. So akalulu bintu bizibu nnyo tojja bisobola. Number 3, oyinza okumalira obudde mu nkuŋŋaana ne weerabira okutegeka ttiimu ezinaakakuuma. Okafuna nayo kakumanya. Ego nooza kakuume kabanje naye nga totegese bakakuuma okafunye naye tokakuumye. So byonna akalulu bintu bizibu nnyo. Jo waliwo eyaŋŋambye bwe yategedde nti tujje ngenja kuba naawe olunaku olwaleero naga nti yakakasa nti abaddewo mu kulonda okw'emirundi mingi naye agamba talabanga ku kalulu Mwami Museveni bw'ayina mirembe bw'abadde mukakkamu ennyo nga kalulu k'omulundi guno era nga nti bamunyagwa yeebuuza oba banafu nnyo abamuvuganya ekigenze ewala oba engeri gye bakolamu ebintu nti Mwami Museveni alinga olwedde alinza okulayira nti ali so relaxed ne bw'omulaba olaba alindiridde kulayira. A problem. You see, that is luck. Okay. But you want to calibrate nze bulungi okola conclusion bwete no drawing. Abantu balina ensamba za njawulo. Kituufu ebiddawo tebyenkanankana. Nagamba Faseno twalina omusambi akyasinza okuba strike omutawaana ensi eno kasookedde ebaawo bamuyitanga Thierry Henry. Ye akyasinza okuba strike omutawaana mu nsi yonna kasookedde ebaawo nga wabulabe neera nga ne kati wadde tetuddangayo okufuna striker bwetyo kitugenda kutwala ekikopo tugenda kukitwala ate munyiige but wadde tetulina Thierry Henry. So Thierry Henry wa politics wa Uganda ye Besigye. Ye Dr. Kizza Besigye. Besigye taddangawo. Akazito ke yateekanga ku Mwami Museveni. Yali wanjawulo okutusinga. Naye tekitegeeza nti Premier League teriiwo nti ate ekikopo tekijja kutwalibwa. Yes. Ebiddawo tebyenkana. Tebyenkanankana. So mutuufu. I accept fete twenkana Besigye. Ate nga Besigye yali
exceptional naye ng'ate ne wansi eyo abasajja bamuli wansi nga tuliba eri ttiimu yayisi yakuzanya wawulyako ttiimu ya Arsenal gye bayita the Invincibles wagiwulirako atawagira Arsenal nga njagaza anti tekyamaanyi leero okimanya ku kyalo nti gyekiri mpozi fitina nge kuli obubi but omanya nti oli simuwagira naye w'amaanyi gwekyoka tolaba Arsenal yalina ttiimu gye bayita the Invincibles ye FDC y'abeesigye si yakudda mangu nsobola ngambye tomanya binaabaawo teri muwanvu kyemala kumanya kinabaawo kya naye ngambye si yakudda mangu yes the Invisibles yes so kutene kyovalaba naye tekitegeeza nti abaliwo naffe tuli banafu nnyo no yes neera kyangu nnyo okutwala Arsenal yaba Henry teyatwala kikopo naye ekya Champions League naye negenda kitwala Invisibles tebatwala kikopo kya Champions League naye bano baliraikira okukitwala are you tall enough to see tomorrow anyway era kyekibuuzo kyange kibadde kigenda okujja nti oli gw'ogambye eyali striker atabangawo bw'olaba yalemererwa mwami Museveni olwo kati mwaba abakongojja anti Museveni abawadawadako munamusobola anti striker yasanga naye ttiimu eno geri ba defender abazibu Museveni yali akyalina ba defender abazibu ebiseera ebyo ne bamakinga striker nnyo naye katakyalina defense teriiwo tojjukira basejjusa bakayuhura bamama mbabazi ojjukira network eyo ebagiri bati Bukenya Besigye yalwana ne Museveni nga Museveni akyalina ttiimu eri solid naye kati president Museveni ttiimu gyayina nayo byayi tezitowa kimala okay good mpa kyolowooza ku bigambo bya Anita Mongo ennaku zino mu constituencies gyayita bemupi bamwekweke bemupi baba bagezi bekweka Anita tebanukula ngali lethal how is it called lying low like an envelope bigambo bya mugenzi tamale mirundi bekweke ate tebanukula kubanga byama byabyo byonna birina mu kasawo ke bwate ba MP bakola ensobi bagamba mu nsi bakugamba obanga onoolya ne standing enjala ekuluma liise wume empanvu bw'osalawo okulya ne stand kungu oliisange wume empanvu stand takubako omukono ba MP bagende Wanita nga ba MP wa opposition ne bamukabiranga ennaku akugamba ne bamukabiranga ennaku maama ndi bubi maama nfayo amabanja gantu abamukabira ennaku kati Anita ayina ebyama bwebiti byonna birina mu kasawo ke kyovola buli gwakuba emizinga teri ayanukula dduka budde emizinga gye yakubye ekivumbi wagiwulira nabiwulira gye yakubye Nambozi wagiwulira tekubaka ayanukula buli omu adduke n'amaliriza nga agikubye Aloysius Mukasa nze nali Minister of Security and People's Government nali Ssaabakesi wa Besigye kwabo tekubaka ayanukula buli omu adduka asirike kubanga buli anayanukula ajja kuyisibwa bubi bamwanukule bamutwale mu ali tulito nabadde musubira anti ebizibu byaba MP opposition bina bamutwalanga nabitwalira President Museveni n'amuyisaamu obuyambi n'abubawa kati yamutumye Museveni ambwa ebatulire really ebatulire kama yatula yabadde solo ono yamutuma President Museveni yamutuma batulire bagambe kati buli gwakuba omuzinga owuli ayanukula buli omu ayinyika bwenyisa because nagamba obanga onoolya ne stand liise wume empanvu stand yakukwata omukono anti kati for example emukono wa Namboze yayogedde ku bujjanjabi ngamba naye parliament si ejjanjaba bakaba parliament balina omujjanjaba honorable Namboze kakati eno esobola okuba ensonga era speaker ne president bye basalawo nagenda n'endwala nengende wa Kadaga nampandiikira nangamba gende wa clerk at parliament bagende bakujjanjabe nengende wa clerk at parliament nangamba genda mu medical board natuka ku medical board nangamba ngende wa Dr. Ali Kamwochawo atubuulire kyo oli abantambuza bwe natuuke wa Dr. atulawo Kamwocha Dr. Munyagwa
bino ebintu singa wagenzi bwa president singa byawedde naye nkubulya abantu bakooya bukooya bakutawanya butawaanya nenzirayo nembivaako Kadaga bwe yansinkana nambuuza gwe byakomawo ebibyo nemugamba lwaki tewaŋŋamba lumu nti omukulu yasalawo ntawanya butawaanya kati gwali tokimanyi so ne kukyannambuuza omukulu ye yasalawo kuba yakikkaatiriza I don't think in parliament esobola okukkiriza sente ezo zifulume about $1 billion okusinziira ku Among okusinziira ku Among suubira nti bayinza okuwa sente ezo nga President Museveni takkiriza tekisoboka tekisoboka bwe baba bazimuwa quote me right naye nambuuza naye takyegaana in fact yabadde ayanukula ye yagambye nti ye gye yakulira nga embwa ya neighbor bwekuluma neighbor we alina okujjanjaba nyiniyo brother againe ebirala nti ku kyalo gye yakulira embwa bwekuluma nyinimbwa yalina okujjanjaba then that's okay obufunze nga gamba nti noze sigamba nti okumujjanjaba kyali kibi naye kakati beesootinga enanita ti abamukuba ne bamenya omugongo balina gye bava beesootinga enanita kakati gye bava bamujjanjaba naye nze ebesandisuubire nti bagende mu exchange bajja kuyisibwa obuyaba opposition abamu Among abamanyi nnyo Among waliwo abantu b'opposition nga batambula engendo ennaku 48 mwezi gw'ennaku 3 ng'omuntu yatambula ennaku 48 n'afuna paadi emu ennaku 48 mwezi ogw'ennaku 3 nga mubaka Anita Bino abisirikidde waliwo abantu b'opposition abatwala sente z'okwejjanjaba n'atalinya mu ddwaliro na limu Anita abimanyi ate si omu si babiri si basatu si bataano basirike busirike babireke bijja kubayisa. What does she want to achieve? Anita, of course they want, I think, basindika soap waves eri bonna abadde balya sente zaabwe nti bwogenda mu maaso ng'otulumba naffe tujja kulumba tujja kukwabya sirika. Okay, good. Internet okole wabadde okutya nti bajja gijjako olunaku lw'okulonda nga bwe kyali mu 2016 nga bwe kyali mu 2021. Of course bagenda gijjako. Waliwo assurance okuva mu bagenda gijjako. Nyombi Tembo yakulira CMI oba ISO. Ate CMI oba ISO byebivunanyizibwa ku bye bagenda gijjako bajja mu gasui bajja gijjako. Bajja mu gajijjeko. But waliwo assurance okuva mu Ministry ya ICT nalabye Dr. Amina Zawede PS mbadde ne Honorable Nyombi Tembo this morning and naganti at the moment tewali mbeera yonna ebaleetera n'okulowooza nti bajja at the moment ngambye bagenda gijjako kino kuteeka kukakanya. Why are you so pessimistic? Bayina ogijjako neera omuntu atakoze structures weziti tagenda kutegeera ne byafunye mu kalulu. So what makes you think bagenda gijjako? They must keep the country mu kizikiza ng'ekiri e Masaka Kampala takimanya ekiri e Kotido wegini takimanya agijjako akugambye Nyombi Tembo nekungu oba n'agijjako netondera bannayuganda. Nzo mpita wano ng'omukulembeze fe abakulembeze tulinga helicopter tulinga sekanyolya nze byennengeranga ntudde wange wansi w'omuti gwe n'obuwalampa okukizimbe kuno otobiraba. So CMI yajjako internet bagenda gijjako bwe nadda wano. Sure, I have a question. The ballot papers are already in the country. That means some of the people that have been denominated or disqualified by the Electoral Commission appear on those papers. So what's the way forward? Are they going to print others or no? Okay. Ekyo ndowooza omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda twali naye ku Morning Express n'akinyonnyola n'agamba nedda but they will make sure nti abantu bamanya nti abantu abala tebali mu lwokaano. Maybe if you want to give me a comment ku ekyo twalabye ewa Makindi baagala obwa meeya 12 baawanduukuluddwa mu lwokaano ne baleka musajja wa NRM Omari anti awo tebajja kuleeta bokisi ya bwa meeya yayise wano opposite. Yes. Okay. Good. Tugende ku nsonga endala Honorable Munyagwa. Mpozi maybe katono nnyo waliwo wanaabuuzizza ku kye twakoonyeeko ekya Mwami Museveni okusinkana
wachikonye katono ba TikTokers never YouTubers. Do you think I don't know whether you followed that engagement? No, not really. Nagifollowinze katono after. Omukulembeze w'eggwanga era akwatidde Mwami Museveni kimukolera nnyo kimuyamba. You see, publicity yonna ekola. Kakati mu byobufuzi tobeeranga rigid. Kye bayita rigidity kyeki. kulemezaamu kyemmanyi kyekyo President Museveni akolera ku nkola yakusinga kkubya gw'okutte. Ye kyakola baamugambye nti Munyagwa abeera nnyo ne Kasuku ne ba bloggers abalala naye message yaabwe etambula. Naye Munyagwa yani abeera nabo mubamugyeko mbaleete. Bamugyeko mbaleete. Kakati ye aba amaze okubala n'ategeera nti eno kanveeyo neme kubeera rigged mbeere flexible. Kituufu oba oyagala oba toyagala percentage esinga y'Abannayuganda kati eri ku social media. Tulina Abannayuganda olw'ebyobukalu bw'enfuna ababeera ku bizinesi zaabwe abatalina biseera bya rallies. Nga ne mugenda okutulaninga amawulire mu TV saawa emu kibaba mu taxi ng'adda waka. Tulina Abannayuganda amala omwaka nga talabye TV. Kati ne ba TV nga talina social media platform eba emala budde. Yes, that's the way to go. That's the way to go. You credit him for that? I don't. I'm angry over that because yanjoze, yanjiikiriza. President Museveni? Yes, kwade kuyiikiriza. Kyo kino President Museveni mga kwade kuyiikiriza. Yakuyiikiriza mu kantu koko. Kasuku twali twamappointing nga press secretary wange. Tosobola kujja n'omutwala bukolokolo nogamba tugende n'abalala. Kasuku twali twamappointing nga press secretary wange. So Mwami Museveni yakututteko press secretary wo. Kuba kuyiikiriza olwo ebintu byotalina kukola wadde muli mu campaign. Nogana yoyo kati muleke wa Munyagwa nange kanfuna abange. Nene mukubira omusajja yali kulekedde Kasuku wo. Tekyetaaga kusaakaanya naye kye mbadde nkugamba nti kwadde kuyiikiriza. Kuyiikiriza jogo mu nkola yakusinga kkubya gw'okutte. Wakiguddeko. No, it was bad and kiringa bateeka taata wange Kadaala nakyo kwali kuyiikiriza. So bakakuyiikiriza. How would President Museveni feel singa yalaba mukadde Muzeyi Kaguta oba mukadde Kokundeka nga Museveni ali mu nsiko nga bobote balayiza mukadde Kaguta Kololo? President Museveni yandiwulidde ati against his son. Yandiwulidde ati kitaawe Kaguta Katonda amusaasire. President Museveni yabeerera mu nsiko singa President Museveni yalaba taata we Kaguta ali Kololo amudinawunsinga President Museveni yandiwulidde ati nga gwe bakwegaana. I'm asking yandiwulidde ati olowooza? Ndowooza bubi. So fujjo okukozesa maanyi meemanyi ago si malungi. Kati ogenda kudda ewa Kasuku. Ekyo kireke just nkugambye isi towanvuya bintu biteetaaga kuwanvuya. Mbadde nkugamba Kasuku twamappointinga nga press secretary wange. Pressure yamuteereddwako okuyingira State House nagitegedde. Nabadde aweya. Byabadde bya pressure? Tebyadde byangu. He had to go oba ayagala oba tayagala. Really? He had to go. Kamugamba lwaki oli ne Munyagwa yekka? He had to go. You must balance. Bw'oba ofudde opposition tukimanye. Nga obimanyi kati abaana baffe bano bannamawulire. Kasita bamute nga bw'olaba abamu bali Luzira abamu bali kati abaaga waayi. Ende waayi nkavalinge n'abasajja mbalansinge. Tulonda wiiki ejja. Mwami Museveni enfunda nyingi azaga nti waliwo ba foreigners abeefunyiridde okutabangula eggwanga nga bayita mu kussa omusingi omuyitirivu mu bamu ku bamuvuganya. What do you know about this? Nabiwulirako nti waliwo bannaffe abalina contacts mu ba foreigners Germany, naddala Germany mu Europe omwo mbumbu ab'omukwano gw'ebikujju. Etteeka liri bwe lyafuluma ery'omukwano gw'ebikujju eriwera omukwano gw'ebikujju saagala kwatula nnyo olw'abaana bala programu eno. Waliwo ba foreigners abali mu layini eyo abanyiiga nabo
wabawo teams ezibamatiza nti baziwe ssente bajjako gavumenti bo bajja kukkiriza omukwano ogwo. Nabiwulirako nti n'enkuŋŋaana ezimu zaatuula Nairobi ng'omugenzi Raila Odinga akyaliwo yabakonnekitinga. Nabiwulirako ne saabi I never ascertained. But as far as I'm concerned, sina sponsorship yonna eva bweru gye naafunye. Nali ngiina nga yekkata bwe nawandiisa ekibiina kyange bwe ndalayira olunaku lwe nalayira Electoral Commission nevaayo mbu si kibiina mbu niigiina ya ku kyalo gye tubaddemu Abawarabu ne batya. Neera twagenda okubeera okufuna certificate biki nga nabo bakyusiza ndowooza. But twali tubafunye ne Electoral Commission neba demobilizing. So fenga Common Man's Party tuyina buyambi bwonna bwe tufunye bweru even ne bwe bwabadde olemu. Ne bavuzi ko sente bazifuna abamu. I think byeviirako ne bamukuba abasama abamu bolaba bakwata wano babazenga balina sente. Olwo omusama gwe bakakwata okuva e Boston babaze ne sente ndowooza. But sente bazifuna neera zijja. Nga zijja kukola mirimu bulungi oba waliwo ebirala ebigendererwa. Of course you can never know. Kubanga nga twakamaliriza ogubira akalwa kali Tanzania. Abavubuka abo betwala abeekalakaasa ennyo. President yali ayogera I think yali Mbale eyo yaga nti waliwo ba foreigners abamobilizing abaana bano okubateekamu ensimbi era nti ne wano mu Uganda balina ebigendererwa byebimu. Wana ebibiina by'opposition bya wano nebifuna sente emeka tebiyinza ziteeka mu bantu kwekalakaasa. Abantu wano baluvu. Museveni ebyosuubira ebyo bantu wano baluvu ab'opposition sirina bwesi baagala zirya buli kuzirya buli neera bazirya bazifuna n'akalwa kwedde bazifuna. Wano sente bazirya buli. Ebibiina by'opposition bya wano tebikola ebyo. Atalina mannyo Katonda gwawe ennyama kungu. Atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Nangujjeyo eyo tugende okudda abantu bangi bwe balindirira. Twali naawe wano nga Abamerika batandise okusojjasojja musajjawo. Si musajja wange. Okay. Nze siwagira ba communists. President w'eggwanga abadde president w'eggwanga erya Venezuela Nicolas Maduro n'otukakasa nti bajja mukwata kyatuukiridde ku weekend. Maduro basajja baagenda ne bamukwata ng'empungu bw'enajja n'ekwata akakoko n'egenda nako mu bire. To begin with, what you make of that kidnap? Kakati mu nsi y'emizimu tulina kye tuyita symbolism, kintu kikulu nnyo mu nsi y'emizimu. Sigikiririzaamu naye abantu bagamba wali ensi y'emizimu, the underworld. Symbolism kintu kikulu nnyo. Olina kigambo kyogende ne bamukwata nga kamunye. America ekinyonyi kyayo ekyeggwanga mpungu, the eagle. Okimanyi nti empungu ewangala emyaka 2. Nsi eyo gye bagamba eyijjako ebyoya bakiyita rebirth, that process where it debeaks negenda ku lusozi nekoona omwana egujjako nemenya enjala nejjako ebyoya neddamu neddabujja. Empungu ezaala 1800 ne kakati zikyaliwo. America kyekinyonyi kyeyalonda ng'ekyeggwanga. Mumanyi lwaki muli mabega? Uganda? Mu nsi y'emizimu mwalonda akanyonyi ŋŋaali kanafu. Akaboneka gwa kaleke. Ate tekatambula kawanisa oggulu ku mukati. Kayimiridde kalikali. Singa ati simwakateko, listen. Singa mwakateko ati singa kabuuka kati. Ne mwakateko n'akagulu kali kati. Mu symbolism ebyo birondoola. So America yo yalonda mpungu. So kikwataganya otya ebya Maduro? Kakati nakugamba nenjogera ne bangamba yayogera firimu za America yogera America eri ahead ensi zino ze muyite ez'amaanyi emyaka 10. Really? America eri ahead of China emyaka 10. China. Emyaka 10. Ekiteminga America kimu democracy. Kyekola muwogana nnyo newaka ne bugana n'ekireka. Nakugamba nti Maduro oyo
yakola ensobi nenkugamba ebigambo kambiddemu nga bw'ogenda mu nkambi y'amagye ga Venezuela mubaamu bendera nnya eya China eya Russia eya Iran n'eya Venezuela nenkugamba bagita Western Hemisphere. The Western Hemisphere yerimu eyo some Western Europe, parts of Africa, North America, South America. Nadala mu Latin America, those 20 countries, ezogera the three most romantic languages. Nagamba Olufalansa, Latin, agamanga ogereza ennimi eziri romantic. Romantic? Yeah. The three most romantic languages. Gegamanga ga Latin America. Ennimi ze French, Latin, and Spanish. Onewa tugamba Oluganda nalwo. Anagamba mu Africa ennimi esinga okubeera romantic, Luganda, Luzulu na Lulingala. Nenga mu nsi ziri ssatu esinga okubeera romantic. Spanish, Latin ne French. Nenkugamba ezensi eza Latin America ezogera the three romantic languages eziri mu backyard ya America. America tesobola kukkiriza muntu China oba Russia kuzannyirayo. Venezuela happens okubanga yina oil reserves ezisinga mu nsi yonna. Waliyo kampuni z'Amerika gavumenti ya Venezuela nezikasuka nezigobayo nekola nationalization ya oil of sector. Kampuni za America nezigenda mu kooti y'ensi yonna, the International Court of Justice, neziwangula. Venezuela negaana okusasula, yasasulayo katono nemana neyimiriza okusasula. Okay, but kakati amafuta negakwata ebadde egaguza China cheaply sente ntono. America ngeri mu competition ne China tesobola kukkiriza China egimu backyard yayo efuneyo amafuta. Nakugamba Venezuela ezemeeri ze basombisi za mirembe ezigyetoolodde. Maduro ennaku nnya to go to his capture. Kyemanjagala ekyo nti take us through engeri operation eno gye yakoleddwamu nti ensi emu ekwate bannamagye baayo babuuke mu bbanga batonye oba ne batonya mu nsi endala ng'empungu kyongereko ne bavumbagatira president w'eggwanga eryo ne bamusika ne bamutwala ne bamuvuba. My. How did it happen? Surgical operation ekyasinze okuba monumental okuva ensi eno lwe yali ebaddewo. Kyabaddewo kitya? Surgical operation ejonzo gyenkanya Katonda mpozi lwe yalona abaana ba Israeli e Egypt n'abayisa mu nnyanja. Surgical like bono okola surgery n'ensala n'enzija mu ekizimba n'enkuzaawo. So kyabadde kitya? Yes. Ekisooka bakiplaninga. Banakugamba waliwo ennyonyi 10 ze baateeka Puerto Rico. Twali lya Puerto Rico America ye controlling. Jokuso producer tuwe bifaananyi biraga. Baateekawo ennyonyi singa producers tuwazi baziteeka ku airbase yali nkadde ne bagirenovating ne bateekawo F-35s. Zaali 10. Nenkugamba kungwe ennyonyi ezo za bulabe. Nongamba ennyonyi 10. Nengamba oh. Kakati ezo those are very bad predators. Maduro bwe yamanya nti bagenda omulumba. Yakimanya? Yes. Bwe yatandika America okuleeta ye alowooza nti bajja kukozesa missiles nga bakuba mu Venezuela munda oluusi bamutemulenga yeebase. Maduro kye yakola China ne Russia n'abasaba ne bamuteera mu defense systems eza China n'eza Russia. Ne baziplantinga buli omu kibuga Caracas. Nti ne Maduro we yabadde wabaddewo defense systems. Nga tasuubira muzinga guva ku meeri ya America kugwa we yeebase. Kyobola bamusanze yeebase. Yeebase ne mukyala ne kabiyitewe. Ne bakwata ennyonyi 10 ezo ne baziteeka Puerto Rico. Nga z'omulimu gwazo ze zijja okusooka okuyingira obwengula bwa Venezuela. Kwanzo rada za China n'eza Russia teziziraba. Ezisooka ezikubba rada za China ne Russia zonna zizeeremu ne defense systems. Kati baatuukirira time y'okwagala okulumbira ddala Maduro bakozesa CIA contacts zaabwe ne bagamba mutegeere kati Maduro waali. Ne bategeera empuku yali mu crater maka gali mu crater simpuku agali fortified gali mu wakati w'ensozi. Ne bategeera waali entambula ze byonna ne babitegeera ne babifuna ne basirika. Maduro yali yanyweza ebyokwerinda bye yadde yabinyweza nga ne inasaako yadde yakola security bubbles nnya naye ng'esembayo ey'omunda eriko bacuba. Eriko bacuba? Nakugamba kungu nti bounty omusingo bounty kyeki sente ze batadde ku mutwe gwa Maduro $1 million mbi nnyo nti ba special forces bajja mu peaking. Okay. Oba ojjukira nga mbikugamba byonna
kati batuse ku lunaku luli D-Day basooka ne baagala okulumba nga ndowooza 26 27 28 ng'embeera y'obudde ebeera mbi ng'ebatawaanya time eyatuuse ey'okulumba ennyonyi zonna eziri mu western hemisphere eyo gye nkugamba bases ez'enjawulo Puerto Rico zonna ne baziteeka mu bwengula bataddeyo ennyonyi 151 ennyonyi 151 ezavudde mu America ogenda cooperation mu Venezuela buli kika kyabadde mu bbanga kati ne basooka bawonaaza omuliro buli wamu ku kisaawe ky'ennyonyi wawa kati amagye ga Venezuela batandikidde no ku kisaawe ky'ennyonyi wa go ne galowooza nti bano bazze kulwana bulwanyi bino ebya bulijjo kumbe kati F-35 zino ezera defense systems za Venezuela zonna ezo egundi ezikuba ennyonyi zonna ne bazikuba ne baziteeka ku ttaka so ennyonyi olwasimbudde batandise kuba bikompola ku kisaawe ky'ennyonyi ne pooti kakati zino eza Puerto Rico zize nkugambye ne zijja zikuba defense systems eza Venezuela bw'okuba defense systems helicopters ziba zisobola okuyitawo bw'otazikuba zino defense systems ziba zijja kukuba helicopters kati ziri F-35 stealth bombers omugwazo wadde gwakuba defense systems zino zonna kati banavesiru zine bajja babayita ba Delta Force America ne bateekako DEA wabale baliko ebigambo ebyo DEA Drug Enforcement Authority just kubanga DEA baba police kati America nga yagifuna nti badde operation ya police kukwata muzi wa misango so tebalumbye eggwanga ddala wabula polisi ya America egenze kukwata muzi wa misango so okutandika n'ekisaawe ne port kwabadde kubuzaabuza decoy yes ne batandika n'ebisaawe kati amagye ne gatandika okumobilize nga galowooza bagenda kuwamba port America enoonya waliwo kituyita beachhead kakati bwe bakubye port amagye ga Venezuela ne galowooza nti America enoonya beachhead eyagala amphibious landing enoonya kubo weeyita balandinge balumbe ekisaawe ne balowooza nti America erina ennyonyi zeyagala zigwewo ndowooza bali mu kwagala kuwamba kisaawe amagye ne attention ne gagiteeka eyo bano ne balumba Maduro operation yatudde dakika 15 Maduro bamusanze yeebase 15 okutulika yakuwulidde naye n'alowooza nti eno gyali wali fortified walina obukumbi yakeera ku makya baseesinge balumbye kyenkana ki bapulaninge kumbe nga takimanyi mu nzikiza y'amasanyalaze bagagyeeko nga takimanyi bagagyeeko mu kibuga kyonna amasanyalaze ago power station zirina sensors ziri computerized kati bajaminza waliwo ennyonyi yabadde ejaminga buli awali sensor amasanyalaze ne gejjako gonna bagagyeeko tulina ebifaananyi bingi ne footage ku nsonga za Venezuela era Maduro alirake yabadde agenda kufa but America balaze obukugu bw'amaanyi okumutwala nga mulamu kubanga mu kumwevacuatinga bafunye resistance mu bakuumi ba Maduro nga kyangu gye mukavuyawo okufiirawo naye America balaze obukugu bw'amaanyi okutwala nga mulamu naye ekyennaku enewe kyannaku nti bamututte mu kooti za America nze nga nnyo okwetaaga moment eno nga abasajja bayingira mu compound ye kuba imagining basajja bayingira batya mu state house y'eggwanga kakati kibayita smash and grab waliwo omukwano wange sijja kugamba yaŋŋambye mu America abayisirayiri banyiivu bagamba efomula yadde erina kukola kwa Ayatollah Khomeini owa Iran nti ne bagikozesa ku Maduro what they call smash and grab mukozesa air power ey'ekitalo ennyo naye amidst air power eyo ng'omuliro gutuntumuka bakomando ba special forces ne bakka abamu ku miguwa abamu ku parachute yes bakutte ennyumba ya Maduro gye wandiise state house mwe yabadde ba state lodge ne bagizimba mu America kubadde batrainingira bamaze banga ba training nga bagitrainingira plan y'ennyumba bagifuna ne bakizimba ne batandika okukitrainingiramu kankubuulire bakikola smash and grab baali bagenda gikola ku Bin Laden ku Bin Laden satellite balina obuwanvu bwa Bin Laden nga babutereka ne DNA Bin Laden bwe yajja n'abeera we yali abeera yakeera nga atambulemu afune vitamini D afunemu ku maanyi satellite neeraba omusajja omuzeeyi akeera okutambula mu kikomera
satellite nesiko obuwanvu bwe ne balabanga bwa Bin Laden Ategera nti yeje. ne bagamba ono yandiba Bin Laden soke twetegereza naye tukakasiza ttya nti Bin Laden nga wa Bin Laden tebafuluma ne bafuna dokita mu Pakistan CIA ne bakozesa ne baleta NGO ya CIA y'Amerika ne gatugenda gema abaana polio mu kitundu ekyo waliwo polio outbreak ne bajja nga bayisaamu akalango nti bannaye tugenda gema polio kati n'abaana b'ekikomera kya Bin Laden nga balina okufuluma tteeka abantu balina okugemebwa ki polio kati dokita oyo wa CIA bwe yali awo omwana dozi ya polio n'amuswipinga n'amugjamu amalusu bazukulu ba Bin Laden nga basatu n'abajjamu amalusu ne bagenda bakebera DNA ne balanga ekwatagana ne ya Bin Laden nga muzeeyi ali awo ne bagamba kakati bwe tutegezaako amagye ga Pakistan enkambi eri kumpi Bin Laden atudduseeko Basirika. Yes. Naga manyi tukozese kye bayita smash and grab. Era kye bakola. Kuba ojewo. Kakati America ebintu ebyekola yebikola yokka mu nsi yebisobola. Yebisobola. So honorable. Ono president wansi namba. Teyabadde nabakuumi munda. Basaba ringe yasembyeyo yabaddeko abacuba 32 bona babasi. Bano bonna bageza president bona babasi kankunyonyole kungu bobeeranga ekyewammwe ey'eŋŋoma ku luzzi ne bakugamba balabye na vesiru wa America omusoko senguko otegeere kyekiri soko senguko otegeere kyekigenda mu maaso soko ddukira erwero obuuze kyekyagenza awo mu maaso eŋŋoma manyi kibikwasa obusungu kubanga nimwe muyina fitina bw'ogenda ku American Embassy ne bakuma visa obusungu n'okyawa todda mu reality nkulayirira newe bandibaddewo n'amagye omutwalo gumu ezo ennyonyi ezabadde mu bbanga ezo ziraba zibadde ziyagamalawo kati ate bano basanze bano tukuuma mukulu bali abaana Delta Force tosobola babuulira ebyo tosobola babamalawo bakambwe tosobola ababi nnyo battemu so omukulu olwamusanze n'omukyala ne n'ayagala okuddukira mu safe place ku lujja olw'ekyuma alugale naye teyafunye chance eruggala omwana yadivinze n'alutomera teyasobodde eruggala namugavaayo n'awanika ngayisalindalinze mangu anti because ekimu ku byasinza okwewunyisa nti abadde yeewaga ebbanga lyonna waliwo akatambi akali very popular omwana ajja tuwa sound wano tusobole okuba nga tuwulira ng'akuba n'ekifa bw'ati ng'agamba Trump jangu nnone nja kubeerawo nga nkulindiridde katulabe Maduro bwe yali ayogera at some point nga aga nti mwetegefu olujja olwo bwe yandulugadde olw'ekyuma baali bafuna pulaani y'ennyumba ne mu kurihasinga baalumanya nti mweruli baadde balina explosives ezigenda olutulisa bamugje mu bamutwale yali talina bwawona okujjako dakika zokka zeyandiraeyinzeemu nga bbiri katulabe No se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar. ¡Cobarde! Venga por mí, cobarde. aga jangu ntwali jangu nnone abakomunists world over bamanyikiddwa mu propaganda ojolabe ne China bwe bekola parade bamanyi n'okubajja ebibajje ebizingazinga ebimu biba bya bipapula nga bisiige abakomunists babikola nnyo olera munamwogezi wa gavumenti ya China waba ayogera nga ojjukira nga Nancy Pelosi speaker wa America agende Taiwan China ebigambo yayogera ng'owulira n'ensi eyuguuma yabadde abakomunists bakozesa nnyo propaganda okuzaamu abantu amaanyi awo yali he was playing to the galleries abantu nalinze nabiryanyi eryo nga alikozesa wali ng'obusajja bumusazeeko talina kyayinza okukola yawanise bwewazaga mutwale yawonye okumutwala nga mulamu ate ensobi gy'ali mu kukola bwe yatuuse mu kkooti yagambye nze nkyali president wa Venezuela America tebagiprovokinga
Saddam Hussein yakikolako mu kooti. So ebyobukulembeze yali byesonyiye. Bajja mukola ebiraga nti si president. Okay, but honorable, already yali indicted namuwanga omuli America ku nsonga za drugs. Some time back era bo babadde bamurecognizing nga president w'eggwanga. And tewali mateeka gamenyeddwa kubanga I've seen so many people including never senators mu ggwanga erya America, Bernie Sanders wamulabye ng'agamba nti yes ono musajja mubi nnyo naye ate niwankubadde mubi toyina liberty toyina ddembe gwe Trump ogenda okulumba sovereign state n'ojjayo president waalyo tosobola kumenya mateeka kumala obumenyi bw'amateeka. Anti amateeka kiki? Waliwo mu mateeka baliro kye bayita the Hans Kelson theory of a successful revolution. Nagikugambako nti kasita okozesa enkola yonna ndi overthrow a grand norm, the end ebeera legitimate and lawful. Gavumenti bw'ogisuula oba okozesa mu nkola ki yonna nga President Museveni yagenda mu nsiko n'afusuula gavumenti ennonde. Okimanyi Museveni ne Balutwa basuula gavumenti bawamba obuyinza bw'abantu obulonde. President Museveni teyali mulonde n'alayira gwe kyokka teyagenda mu maaso n'afuga. Kati akyafuga. Exactly. Kasita okozesa eryanyi n'ojjawo the grand norm obukulembeze the sovereign n'ogikuba ekigo ekiddako kiba kituufu. That's number one. Number two, bano baagadde ku invoking article 2 eya UN Charter. Yes. Egamba nti sovereignty y'amawanga obwetwaze bw'amawanga bw'ekitiibwa amawanga gonna genkana. No, America yetenagamba nti yalumbye Venezuela. Yakoze tenagirumba. America ekitongole kyayo ekirwanyisa abakukusa ebiragalalagala ekya DEA kyagenze e Venezuela nekikwata mukulu Maduro ne mukyala we ajawoze emisango egy'okukusa ebiragala okubiyingiza mu America. Tekinalumba, America tenalumba. Bo tebanagamba America teyalumbye Venezuela. Government erike ya Venezuela. Ya Maduro terike. Vice President. Kyegamba tada na kizibu na gavumenti. Naye ng'ate Trump yabadde ayogera yatugamba nti bagenda kusigalayo. Naye muveeyo. Saagala nakulima nsiri mwogezi wa America. Mpaka transition. Siri mwogezi wa America. Maduro yakola ensobi. Tosobola kuleeta China mabega wa America naye kuleka. Bino by'amateeka mujja byajuwinga ebyaki Maduro mukwate. Omukyala yabadde agezaako kubeera defiant oyo vice president yalayidde nga president. Trump n'amugamba gwe feeti yo egenda kuba mbi okusinga ku ya Maduro. Kwabaddeko minisita wa defense Vladimir naye yadde akuba ekifuba. Yasose kukuba kifuba. Jeno omanyi Venezuela Maduro mukwagala okuliwadinga bajenozi bamulikumire mu buyinza. Venezuela ebadde ina bajeno mu bungi mu namba nga basinga aba NATO obungi. NATO combined. Amawanga ga NATO gonna combined. Venezuela ebadde basinga bajeno. Ebadde ne bajeno abasoba mu 2,000. Wow. Maduro yaddira omusajja mbigere who was a snake charmer. Hugo Chavez. Mu propaganda abo twaita ba snake charmers. Hugo Chavez yina akalimi. Kati ye omusajja wa propaganda nnyo nga musunyi wa ndongo atuka mayikomani n'asooka asuna endongo n'abazinamu amazina abasirikale be kanangoba ku propaganda. N'abalaga future nga bwejja kati Maduro ko ayita so convincing abasirikale ku musinga nga muwagira yagaba nnyo rank z'ekyeyononero abadde ne bajenoza abasoba mu 2,000. Kakati bo baade balowooza ono jeno yadde alowooza mbu abakumemu omuliro usanga taking over obuyinza bukoleki ne waze muwulira nga awugana. So America will control Venezuela. America sente zayo yazifiirwa nyingi to explore exploration ya oil n'okuteeka infrastructure eriyo. Era Trump yakulembeza nkyamafuta aga nti companies zaffe zigenda kuddayo. Kati let me ask tudde ku fairness. Do you see it being fair? America ekola infrastructure zayo ogigobeyo China je ripping ku infrastructure zayo? Of course not. Then kati bave batugambe nti interest oba ekigendero ekikulu ekya okukwata omusajja nsonga za byanfuna basically ato byedo bita then balikuwe kwasabira galagala kubanga emisa kirungi vice on president aliko yabadde vice we bakutule eddiiro abegayirira abagabe bannaye abasajja mubalekere gavumenti bakole abasajja mubawe bye baagala egy'emisango bajja gimwejeereza
naye Maduro bwagenda maaso ng'akuba ekifuba ebya Saddam Hussein bye yakolera mu kooti nti nze president wa Venezuela akyaliko bagenda mu humiliating. Ate mukazi we yakoze eki? Mukazi we badde toyinza mulekayo. Mukazi we munnamateeka tamuyina mu mwana no. Munnamateeka musinga n'obukulu. Munnamateeka atabadde politician ebbanga. A career politician, seasoned politician, mwogezi lusiriza ntamu ate munnamateeka. Kati bw'omulekayo n'ojjayo bbaawe abadde asobola okukamandinga. Bajjawo bonna osooka n'obajjawo bonna bajja mwejeereza oluvannyuma emyaka nga5 naye osooka n'omugjawo. Nalabye nti naye actually netajje tebadde bagana ne mutabani we oyo MP singa naye bamutwaye so bajja mwejeereza I think naye balina emisango era gyekuusa ku bya drugs. Talina Bamaduro baakola ensobi. America tesobola kkiriza China kubanga reserves z'amafuta ezisinga mu nsi yonna yezenjoyinga mu backyard yayo. Ekyo tekiriyo. Nga tumaliza nalabyeko again abamu ku bantu ku mitimbagano baga nti ne mu Africa sebo tuuka otuyame ku bannakyemalira abali ku lukalu lwa Africa kubanga ne Maduro naye ndoza tabadde so popular mu ggwanga lye kubanga waliwo akalulu akaliyo about a year or two ago ne kamusinga kigambibwa yawangulwa naye ne yeeremeza mu buyinza. Problem gye tulina mu Africa amawanga gaffe tegali mu kafuna. Tetulina gundi byabugaga bya mutaka butono kati America okurisikinga abaana bayo bateeke mu bwengula kubanga mission yabadde so daring tojita yakuzanya eyi tosobola olumbye Rwanda otadde abaana mu bwengula aba America kuza ni return chetufuna tujjayo ki Uganda chetufuna problem gana mwanga tulina genu nundira fefeka ani afunamu ku kyabadde Venezuela banansi bafunamu ku America chobola bakati bwanga batagetinze mafuta g'abasajja banansi babate bafiirwa ku street babadde bali mu abanansi ba Venezuela yes bajja kufuna obukunkumuka bujja bakolera. Let me tell you amafuta ag'okubeera mu ttaka nga mwe temulina ddagala temulya temukola kikibagasati America tebagatwala bajja kutwalako nga 60% nabo balekere 40 nga bola Saudi weri Saudi amafuta bagatwala neyo teri bulungi Dubai amafuta UAE amafuta America gatwala Qatar gatwala tebali bulungi. That's what America is doing. Neera bwe yali ekyagasimange gatwala Venezuela yali bulungi. Ono Hugo Chavez yetadde mu ntalo za China ne Russia. China tegenda fuga Maduro tagenda China tegenda fuka superpower yansi eno. Onaku China egenda gwo kukibambulya nakyo kankikubuulira lwene kulumba Taiwan mugakola bekinene mutye. America ejja kubawo ku defending Taiwan si ku defending ejja ku humiliating China kumanyi China geeraga anti ekizibu kyammwe mbagamba ne muwakana webigwawo ne America ekoze bubi. In fact nkubuza olwo nakibuza nti amateeka g'ensi yonna tegakwata America galinga Nabbubi galinga nyumba ya Nabbubi enyumba ya Nabbubi cobweb ekwata nsowera tekwata minya America munya America kati byayogera byebiki ebyayogera ebyo amateeka g'ensi yonna ani yagakola ani masterminds ba UN America kakati Jemula Maga New York n'ekitebe kyabwe gye kiri buli ggwanga wano lirina bambasada aba mu America asindika ambasada wa America n'asindika ne New York ambasada wa UN mwekyo tekikulaga abantu bakitegeere America ekyali ahead of the world century munga wabbiri. So omuntu yenna nze nsuubira omuntu yandiyagadde emirembe kuba mpulidde n'ayatola ayagala kuddukira Russia ayagala kudduka amanyisa yonna basajja bamusalako abeekalakasi ndowooza balinnya enkandaggo mu Iran ndowooza security ye mugambye nti bakusemberera we tunajjira oba oliawo next week wajja kubeerawo ndowooza bagala kwebaza kadde kaffe kaweddeyo nenze siri muwagizi wa America mbabuulidde mazima bw'oba oyagala gawakanye nawe komawo otunyonyola amazima go no problem. Siri muwagizi wa America ate njifunamu ki kale tugenda webale nnyo tukwagaliza akalulu tujja kukwatagana ku Lwokubiri ndowooza temujja kuganibwa campaigninga Tuesday lwe lusembayo no worries inshallah twagala kulaga brother omukulu Mathias Walukagga alina press conference ng'ayogerako eri eggwanga ku nsonga ze ndowooza akakiiko k'ebyokulonda kamukola ekintu
naye twagala tulabe kikyayogera kikyalina okugambira eggwanga gye twagala okugenda kati simanyi oba ali set producer nga baako nekyo ŋŋamba ndabe nga tumuteekayo wano ayogereko eri bannayuganda ku nsonga oba ku nteekateeka ze naki kyagenda okubangazaako. That will be coming mu dakiika ntono nnyo okuva kati. Kkiriza tugende buterevu ewa Mathias Walukaga. Genda maaso ssebo. Ninda kuntikira lunaku lwa kutikira kukola ki kutuuka kati ate n'ogamba nti nnaate tumugyeemu lwabwe kwegamba n'omuntu asembayo wansi atategeerera ddala ataasomako ekyaba asobola okitegeera. So njaga abaganda bange bannamawulire mubeere nga olumu musengejja osengejje okuuma omulimu gwo. Nze singa nayagadde okwetunda mu mbeera eno yonna yonna ebaddewo I would be on ballot paper. Singa nayagadde okwetunda mpaka nakati essimu zikyavuga I would be on ballot paper. Singa nayagadde okutunda omwoyo gwange ng'abalala bwe bakikola. Ng'abalala bakikola ki? Naye buli kimu nze ntambula ne bakama bange naki. Nze sente ze nagaana wano ezaasooka zaali zaatubonga naawe. Nga siinadde ennusu emitwalo 10 nga bampa miliyoni 4. Nagamba sijja kuteeka birowoozo byange bigamba tubonga naawe. Ng'oledde nze ennyimba Uganda esaana kuviira ekibuzizza emirimu kati gyateredde gyalabise. Mbonga ntya naawe? Onfuna? Nze kennyini ne baleeta sente za peace for all for peace. Muganda wange mayinja bazitwetera abantu babiri bazisoosa wange bansanga wa Sebankyayi wali ku woteeri abamanyi Wandegeya nenzigaana nenkwira mayinja tetulya sente zino tetulina kubeera nga twetunda mu sente tetuli bamalaaya. Muganda wange yagenda n'azikola ki era ndowooza mulaba gyali. Kati nkulaga nti nze Walukaga tosobola kungula ng'okozesa sente ekyo tekijja kubaawo era nja kubeera ku mazima. Nze ndisembayo okugamba nti nno kaakati ensi yonna eweddewo bwe ndiba nsigadde bw'omu mu luumu ne ŋŋamba abantu bonna bagenze balidde nze nsigaddewo nga ŋŋamba nti oba nfe enjala kanfe Walukaga bwenja okubeera. So nasaavinze ekisanja kimu kukyengera tawuni kanso nga bwe nasuubiza bwe nali nzija nabagamba ez'okusaavinga ekisanja kimu era kye nasaavinze okukyengera tawuni kanso nenvaawo nenzija ku bwemupi kyemukakasa obulungi nti nabadde mmaze n'okubuwangula naye saabannabusiro saamutambuza amawulire gano bannamawulire mwenna nti kkiriza oba gaana omuseze yajja ku kitundu tetusobola mukkiriza kuyinaayina ali abafuna abalamu tuleese magoola siturayika atutebera amagoolo mpaka 231 era mwami magoola yakakasa nti nkwazise mu kisanja kyange kino. Sebo ndi musigire. Omusigire ogenosa nkyali kuyinjale. Ofuna bulungi. Asane bereche esa abadde asamba bulungi nnyo nga Odegaard ali kuyinjale. Bwe yakomyewo byakyusa Odegaard bereche abeera katebe. Sebo 231 bw'atuuka bw'ati Odegaard akomawo. Ate nkakasa bulungi nja kuba siina na diguli emu nja kuba nina masters kubanga no mugwokutangira kumala diguli ate ntandikirewo masters. So n'ebigambo basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumpuliza nze Walukaga bannabusiro mbaganye era mbagaliza obuwanguzi naye ngenda kuza mwezi 15 keera ku makya mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu oddeko olonde Saalongo Magoola Emmanuel n'ababaka ba palamenti bonna aba National Unity Platform mu Uganda. Mwebale nnyo tulisiganye kasuubire nti waawayo ebibuuzo nga 2-3 ngenda kubiddamu mbeere nga nkola ki bwe mala okuddamu ebibuuzo then nja bbawa mukwano gwange muganda wange abeeko naye kyakola ki kyabagambayo ababuulire oba oli awo nze manifesto yange ngenda kugikwata nga bwe yabadde yonna ngenda gikwata ngikole ki alondemu naye agatte mu bibadde mu manifesto ye bannabusiro babeere nga bafunamu babeere nga bakola ki basaba ne banyaba ngenda kuza mwezi 13 president ajja kujja mu Busiro East constituency ebbanga lyo lyonna ngenda kumala nga mpolota president wange akkirize decision yange gye nkoze tugenda okutuuka nga 13 nga naye
alina okumuwandako eddusu. So badde nsaba ebibuuzo byonna. Meya Sebo babadde basaba nti tusooke tumalize oluzungu. Mbaweyo akangereza baba. Balageeko. Mbaweyo akangereza akatonotono. Okay. Bigenda kubeera mu bufunze kubanga dwo oluzungu lubeera lufunda. Luganda lwe lulandaga. Banaye mumpulirizeeko nno basobole banyo. Ladies and gentlemen, I'm happy to be with you today. My name is Matthias Mulumba Olukagaduke Chibabu, Mayor Chengera Town Council. Mayor Chengera Town Council. Today we've arranged a press conference which is intended to unveil or to show the public, the voters of Busoisi constituency, the new member of parliament who is going to represent them. It is well known, and I'm very sure everybody knows, that Olukaga Matthias was nominated and was denominated. The same electoral commission which nominated me was the same electoral commission that denominated me. It was unfair, it was illegal, it was biased, so it was a political decision. I'm very sure, and I assure you, ladies and gentlemen, that even if I had a master's and or PhD, my nomination had to be nullified. My nomination had to be cancelled. I'm a threat to the state. It was a resolution of, it was a meeting of generals which came up with a resolution that if Matthias Olukaga is allowed to enter the parliament of Uganda, if those two, we are not going to manage those two, Kyagulanyi Ssentamu and Matthias Olukaga. You know the way Kyagulanyi came in the parliament, he spent only 2 years and left, went to another position, that is the presidential position. If we allow Matthias Olukaga, he's going to do the same thing that Kyagulanyi Ssentamu did in the parliament. I'm very sure that I was not denominated because I lack academic documents. No, I'm a student at St. Lawrence University doing the BAPA, Bachelor of Public Administration and Management. And in May, I'm going to be graduating. And I think I will be inviting you to be part of that attainment, to be part of that celebration. So, I don't want to talk much. Honorable Magola Matovu, let me say that I'm one of the bosses of Arsenal Football Club. Our best player, Odegaard, is injured. The transfer window is not yet opened, but we want to win the trophy. What should we do? What we do is to look for any player, bring him on loan, and the player that has been brought on loan in the Busoisi constituency to win the trophy is Emmanuel Magola Matovu Sarong. Is it enough? Should I proceed? Is it enough? Is it enough? Thank you so much for listening to me. Lastly, I appeal to all voters of Busiro East constituency to embrace Honorable Matovu Magola Salongo. He is the player who is going to help us win the trophy of Busiro East constituency. Thank you so much. I'm going to be introducing this arrangement to my bosses after here. Thank you so much. God bless you all. Tuyanze Meya Bunafe. Honorable Mayor, wasa ebibuzo bimeka mukama wange? Bampeyo ebibuzo nga bisatu. Bisatu. Nga mukama. Okay. Bana abuze ebibuzo paka ebibuzo bisatu. Kyemuteerabira. Kampiteoko. Kyemuteerabira nti mwami Magola gwe tweyazise wa Madrid. Madrid tekozesa simbo yemu ne Arsenal. Ajidde ku kaki? Kuka atudde ngabo tutudde wano katebe ne tukalira. Abagenda okuwasa batuula ku butebe eyo. Nakalira n'agamba omukazi munonyi. Naffe tutudde ku buki. Bwe mulaba awali akatebe ng'otiiki. Naye mutunule ennyo nnyo n'erinnya abalonzi. Olabe Salongo Magola Emmanuel. Olaba akatebe naye n'erinnya likole ki? Lisomeeko. Tetugenda kuleka musezi nga ayina ku kitundu. Ajja kulya abalamu n'abafu. Ekibuuzo ekisooka. Meya, nze Joseph Segawa nkola n'NBS. Nsaba oli wa Segawa?
abakulu abali emabega. Mwami Segawa njagala nkulabeko ng'ombuuza. Meya Nzuno. Ntegere feesi bwefaanana. Yes, Segawa. Twagala kumanya oluvannyuma lw'okwegatta ku mukulu Magoola. Tunaakulabako ku kampeyini ze, onaamukampeyiningirako. Of course. Kaakati tosobola nga bwe mbagambye nti ffe tuli baaseno bwe tusayiringa omusambi kulooni najja. Tosobola mugamba nti tajja kubeera mu training. Ate abaana akwatagana atya ne banne. N'olwekyo ngenda kubeera naye mu kampeyini ze ezimu, si zonna naye ezimu nja kuzikola ki? Nja zibaako. Yes. Okay. Ekibuuzo ekyokubiri. Neolooza ebibuuzo weebiri. Tewali bibuuzo. Tebapanga bipange. Teri wa mawulire alina kibuuzo. Okay. Sebo tweyanziza mukulu Masias Walukaga adduka ekibabu. Sabasaba. Erinnya Kaggwa Nyansiyo Sebo. Limutuuze wano Bulenga. Sebo. Tetukusaba tukwagala nnyo. Ne Unity Platform tujagala nnyo. Naye tukusaba obeererewo mukulu Magoola. Lwaki omubeererawo? Nti abantu abali wano batono nnyo. Aye n'abali ebweru nabo baki batono. Naye abantu beetooloddeyo bonna bonna abakwagala. Bali mu nnyumba zaabwe beebase. Bawulira ennaku nki mpitirivu. Naye singa otambula Sebo n'okwata omuzindaalo gwogwo Masias Walukaga. Saalongo Magoola akalulu agenda kuyoola kaki? Kayoole. Tweyanzize. Ekyo tekibadde kibuuzo. Akaatiiza bye tukoze olwaleero. Okay. Kino kye tukoze olwaleero kye kijustifyinga. Ndowooza teri kibuuzo kyeri bamawulire. Si bwe kiri? Twagala kibuuzo. Asembayo yoyo tetuwabula. Owookusatu yoyo asembayo twagambye abantu basatu. Neyanzanyo neyanzege. Erinnya nze mu Birubbeeni. Wemmamba. Manyiddwa nnyo nga mu Birubbeeni eddoboozi abavubuka e Bulenga. Ndi mukulembeze w'abavubuka mu National Unity Platform. Ekibuuzo kyembuuza Meeya naye Honorable bw'atuleetedde omupya. Meeya onaaba okomye mu 231. Honorable agenda kuddamu naye yeesimbawo Honorable Magoola oba agenda kulekera Honorable Magoola. Ogenda kulekera Honorable Walukaga akomye mu 231 oba ogenda sigala ng'oyimiridde mu Birubbeeni e Bulenga. Neyanza. Ekyo kanshiddemu mangu nnyo. Banne nga bwe mbagambye nti 231 nina okukomawo mu ki? Wabula ffenna tujja kugenda ffenna nga nabamubirabye mu pate yaffe okuddaada okusaba kaadi kuba gye nja kubanga nejja kuba ekoze eki? Pate bwe neddamu nempa kaadi nja kujja. Bwe neeba tempadde kaadi negiwa Magoola sijja kujja. Tweyanzege. Ebibuuzo biweddeyo. Mukama wange tusaba. Wabadde otusuubiza akasembayo. Meeya. Wabadde otusuubizayo akasembayo. Okutuwa Honorable simanyi oba Honorable n'atubuuzaako oba tagenda tubuuzaako ate ndowooza tusobole okuba nga tuwunzika olunaku olwaleero. Ebibuuzo byaweddeyo. Kati bw'osanga omupiira gwawedde Arsenal emaze okukuba Bournemouth goolo 3-2 gwogamba bagunzirizeeko. Atabadde ewalinda eripule genda ku social media. Omukulu Saalongo Magoola kababuuzeeko bubuuza katono nnyo n'okuwa obweyamu nti ngenda kutambula naye talina kunva wano okumugayidinga obutava ku mulamwa gwe mbaddeko. Abasebo ne bannyabo nsanyuse okubalaba. Sebo Meeya nsanyuse okulaba ate sebo neyanziza weebale kunonda striker asinga okubeera omulungi era nkusuubiza ekintu eki kusuubiza goolo zokka era obuwanguzi bubwo. Nze olwaleero press conference eno si yange ate nga bwe muwulidde Meeya ayogedde nti era ensonga eno agenda kusooka ajanjulira abakulu. Nze kansooke nninde amalize omulimu gwogwo
then nange ajja kunzikiriza mpite press conference eyange. Mwebaze olwaleero, ate neebaza abakulu, neebaza ekibiina, ate era neebaze ne president wange. Ebyo bye byange. Badabusiro East Constituency mukirabye nti omukulu omusiime Mathias Duka Ekibabu Walukaga abagambye Magoola ye striker gwakoze eki gwaleese, era Magoola yagenda okuteebera National Unity Platform goolo zonna ezijjawo bano abasajja abatandise okulya abafu n'abaki n'abalamu.